High Justice Byabakama Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Kyagulanyi Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. Now a candidate, congratulations. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, comrades in the struggle, I am deeply humbled and profoundly honored to accept your nomination to be the next president of the Republic of Uganda for the year 2026 to 2031, not 1926 to 1931. The trust that you've continued to place in me ever since I offered myself for the first time for the presidential office in 2021. Today, my heart is filled with a deep sense of responsibility to deliver to that trust that you've put in me. Together, we have been everywhere preaching the message of a new Uganda. And today, with this nomination, we start on the final phase of our mission to freedom and true independence. I don't know how much danger is awaiting us on this campaign trail, but I know that we are going to keep moving with hope and faith. We are carrying the hope of our entire generation, a hope of millions and millions of Ugandans. Brothers and sisters, I want you to understand that this that we are carrying on our shoulders is a historical responsibility. So prepare yourselves. Hug your loved ones one more time and tell them that we are going to war. We are going to a war that we never chose. A war that we are not even trained for, but a war that has been imposed on us by our oppressors. We are facing an enemy that is armed to the teeth. And we are facing the enemy barehanded, only armed with the truth and God. We are fighting this because it is a duty that we must take on. We are fighting for our God-given right to live as human beings in our own country. We will never retire. We will never give up. We will fight until we are free. And I'm sure we shall be free in the end. This is not a matter of when, but it's not a matter of if. This is a matter of when. And we know that we are going to achieve our freedom. Brothers and sisters, I want to conclude by guaranteeing to you that are here with us and all Ugandans all over the world that in the end, we shall be free. In the end, everything is going to be all right. And if everything is not all right yet, then that will not be the end. Thank you very much for God and my country. Nazinisa akabina ku stage oli ajati ekibiina kye baakiyisizaawo olw'amaze okugamba ajati olw'amaze okugamba nti newankubadde nkuvuganya nti nga nnyinamu ekibiina kyange kyendi president bannayuganda bonna balonde president ono gwenziniddemu baali bamummi okumuyisaawo ku lwokutaano olwamala okugamba ku Sande ku Mande baakeddemu nti gwe wayiseemu dda era president w'ekibiina kyo gwe mwasimbirewo ayitiremu ddala kuba ono yagenze eri n'ayimbirira akulembera akakiiko k'ebyokulonda ka Uganda omutuufu. Kakati ensi weetuuse olwaleero nti abantu bonna bafudde kyakuzannyisa, naye nkubiriza abantu b'omu ggwanga kyandwadde balowooza bba abantu tebaabawa mikono weebali baabo mubalaba mwenna n'abalala gye bali mu Uganda banyiivu bayisaamu amaaso mubatyoboola naye mu byonna bomba mubadde mulowooza nti ne bweba process eri bwetima kwekansaamu nga kye mukoze timutidde olw'okuba Muhammad Nsereka ali ku ballot paper
ekyo nakyo mukitidde anaabaliko yenna nga si muwagira wallahi tujja kumuwagira tumuteekeko amaanyi gaffe gonna nga abasigadde babe ndi buli omu asooka agenda kuwuba kabina ng'ono siteesya bw'amala okuwuba akabina n'agamba nti omukulu atewo n'oyo mumuteekeko kale kiswaza nga ziraga za printingi nga 19 ziwa bukakafu bulungi nti abantu bonna leeta bino byonna bye muli mbawa bya buyaaye bya bulimba bya bukuusa naye abantu bajja kulinda awerekera omulimba nti bagaye saa 11 kyonna kye baleeta buli emu ansa weeri naye kibajjukiza ebyafaayo bya Uganda eno nti okutyoboola amaanyi g'abantu ne demokrasiya n'omuggalirawo olujja okugaa nti kati n'okuvuganya kive nti gwe muvuganya naye y'anaasalawo nga bwe biri eri mwenaalemu nti babasalira ono tavuganyizibwa mbuuzi singa alikeera aleeta nomination signature miliyoni 21 bajja kuba bakoze eki nga logic gye bawa nti first come first served yaleeta ate nga okuleeta ne baga nti atwagenzo gikebera nga giri mu gyagundi era n'agenda akakiiko k'ebyokulonda kano si kakiiko ka byakulonda kassa busa mu nkola oli kyaba akagambye nga bwe nabagamba kusanyuka nti nze sinza ali mu kulwana n'akakiiko akakiiko ke kalwana n'amazima kakati kalwana n'amazima gokka batuuyane watandise na date ya certificate mpola mpola ojja kgenda oyasa paka okutuuka nga kuba n'abeeyambudde ab'ebibiina ebirala paka bwe baagaye nti ffe tuwagira ye kuba badde bajja balimba nabagamba obudde buno bujja balaga ab'amazima beebani kati bakirabye nti there is a great movement of a great third force ey'abantu abataalonda luliho over 8 million abasinga bakandidate bonna abaaliko ate njagala nkibabulire ku luno era bajja kuvaayo nga batono nnyo kuba abantu tebakyalina interest mu process